mukulu wange oyo nafuna byayogera kubigambibwa nti wizo yakuba naye nze namuwagadde kakati ate mpozi tusoke ku mbere egyo asaba obuyambi bange tulage ku mbere egyo oyo kubanga nagambye bannaye kangende mu edda omanyi ebifaananyi kubanga nayashika kamera yashika nga tezinaddiza digito kasoko limezeemu awo tojjaawo yono ng'alina katono wali owawo oyo embere egyo gwe twasabidde ssente eggulo mu myaka gye giri egy'obuvubuka awo kyali kiggunda kya radio simba gye yali akola jjukira nagenze ebifaananyi bye nabikubisa kayashika kati ne mbinoonya hadi kopi zange nga bingi ne ntandika okugyamu ayezanyanga n'endiga gye nabagambye ab'emyaka egyo yabukanga naye bubuusi oba Ssanyu nvaako munaasa ab'emyaka egyo bannange omwaka ogwo gwali gwa 2029 gy'emyaka oba 14 kati oba 13 bwe gityo naawe gattagattamu ali kumpewo abaana n'obuzibu butagatta naye nga tambuzaamu abantu abamu nga batya omukulu oyo okutambula n'ekisolo bwekityo abalala nga babeera mu ssanyu awo era nga yeekibanga ekyo ekintu okiraba ekyoya najja oyo yali kusaasira wakati ali mu kimyufu ayiri namatuva asemba ku ddyo baali nabo balize kuyimba nga batidde baga maama sembere eri yabasanga beekolako meekaapu waabwe nga bw'obalaba ali mu meekaapu waabwe baali bakyali batini bwe batyo nga bw'obalaba pawudo wa white sibe bamuyita olwo luyimba twakutegedde oyo Grace Sekamatte ne Misa Semakula nga bayimba mu budde obwo oluyimba olwo lutegeera oyo Diamond Oscar kyali munnange bintu bizibu oli omugenzi Wizo oli Good Life Crew nga bojjukira oli Washington mu budde obwo abantu bakyusa era bifaananyi by'emireeso olabe that was the time Irene Nambiru biri mwenda era gundi yandetedde bbala nababebe kulu wakati Isaac Mulindwa ku ddyo mbere egyo yabireese ono Sylvia Namugenyi ku kkono buli muntu ng'afaana bibye uba yalaga oyo nosakodde kufiira mugero ali manju yekola make-up olwo nga yafunye Kenneth Muyisa twamirabira mu kivulu ng'essanyu limu lububi nga tamanyi nti Sindi anaamumulyako